Agatha ndaba we bituse fogenda tufuname entondo kale mubeera wano nga mutuse ngoye mwambala kinga tumanyi munayi muli very successful nemwe muli bubinga ffe munayi naye njagala nkubulira ekintu kimu munayi Agatha ffe kyatuduse Uganda okimanye embeera yali sinungi ffe nkwanirizaako wano ku Magezi Media bamekwano waliwo ebigambo bye talina kwogera naddala ng'omuntu ali mu buzibu nga newankubadde owulira nga kikuluma nnyo kikutuga tosobola kukimira ng'oteekeddwa okugumiikiriza n'okimira n'okireka n'otakyogera akaseera Agatha kaalimu ffenna tugenda kafeesi nga bw'obanga okyalina maamawo ne taatawo yisa engalo mu maaso naye manya nti gye bujja mu maaso akaseera ka Agatha ogenda kafeesinga waliwo omuvubuka gwe bayita Rama twamumanyira ku sayidi era endala era nga tumanyira Rama ye tavaamu kigambo kyonna kiwoomu naye Rama yavuddemu ebigambo bye nabadde simusuubiriza Rama yavuddemu ebigambo Agatha byayinza okuwulira akadde kano n'aguma oba mubi mwagala abantu bakole batya mwe mwandibadde temuvaayo kuvuma mwana oyo ndowooza kati muli happy Shadia Wachagulanyi nadda ku live ya Kabaata gwe Shadia nga nawo bazadde ng'olina maama Allahu akbar omwana najja n'agamba bannange nnemereddwa buli kimu nkyejjeeko buli kimu kitunze you people Mukama Katonda wakuwanga pain ng'abantu bakulabanga asaga naye nga pain ogirina akadde kano kyemanyi nti bannange pain eyo materiyo bulumi bukyasinze kuluma ng'abantu kuseka nga balowooza olimba naye nga wallahi ekintu kyaddala madamu wange yatuuka emirundi esatu ewagatha ng'edduuka waliwo abanenyeza nga Agatha omuntu yonna kunoonya ne ku gulawundi dashiganobulamu omwana oyo Agatha abantu mbalaba nga takyakola ne mmanyi embeera eri siriya bannange omuntu ali musaaga ate omuntu atali sirias tosobola kuggala dduuka era ng'oba oli awo nga bakadde baffe gye bali tebali mayumba malungi tebali makalina tebali mugagolo ate tulekeraawo okunenya omwana yenna olw'obulamu bw'abakadde bannange taata wange waba teyazimba guloofa maama wange waba teyazimba kalina temugenda kunnenya maama wange wabanga ennyumba gy'asulamu temugenda kunnenya kubanga temumanyi yinza okuba nga njagala osimbira mukadde wange Agatha yinza okuba nga badagala okusimbira naye nga ssente tannazifuna zisimbira maama ate nga maama badde teetaaga nyumba yokka ng'alina n'ebirala ebintu ebibeesawo obulamu omwana yenna talina kunenyezebwa lwa nnyumba y'abakadde be bawoyamala ebizibu byonna ewaka kubanga ffenna twetaaga okulinyirira mulamu obulungi era tewali asanyuka nga maama we naye akasente olusikamuteeka okumuyamba alemereddwa Agatha n'atuuka n'agamba Rama ntunze buli kimu ebintu byange mbitunze ate ebintu ebyo waaba bitunze kitegeeza dda mabega yandibadde abalaata naye bantu mmwe omwana oyo Shadia Wachagulanyi n'avaayo n'akola layivu n'agamba Agatha oba maama waafaafe wano bakadama baba n'ebizibu nga temubayamba bakadama ne bakuba mu ngalo abamu ne basanyuka ne ŋŋamba Mukama Katonda omulembe gw'eddanga gwali mulala nnyo mu bakyala omulembe gw'eddanga gwali gulumirirwa naddala omukyala ku mukyala munne deshi mujjukire emirembe gy'edda omulembe guno nga gwonoonese nnyo naddala mu bakyala ebigambo ebyo byandibadde bifulumibuzibwa basajja kuba omusajja ebiseera ebisinga nga tufiiriddwa tulina mikolo abantu abasinga bajja kusonga era Agatha tusaba Mukama yongere okumugumya omutima